Tumaliriza nnyo ekyo kino eky'olwenda z'omwezi 8 omwezi gwa September omwaka 2020. Nze Moses Wamala program esibe 2 ekyo kino eky'olwaliro tukyaliddeko watuzzeeko Naguru Studios gye tuzitadde mu maka ga Captain Francis Babu neera nga omuntu gwe tugenda okukyaza ye Honorable Margaret Nantongo Ziwa. Of course, alina flag kakati enzijuvu actually tekyalina kukubuuza Nakawa West 2021 National Resistance Movement gemaanya amapya ge yaleese era ndowooza she's fresh and clean, reloaded, energetic competinga ekigambo ekyamanya it is the right word to use ku myaka gyalina in quotes the young boy Joel Senyonyi etujja okubeera nga tubira naye tugenda okwogerako olwego luno olwaleero akamyufu ka National Resistance Movement kagenze mu maaso olunaku lwokutaano zalinaku z'omwezi 4 omusaayi abamu ne guyiika emivuyo amu ne gibaayo naye awamu ate ne wabeera pole nnyo ne bigenda mu maaso ne bitambula bulungi. Eno mu Nakawa West wadde nga waliwo yatute petition agamba nti waliwo bitatambudde bulungi naye Honorable Margaret Ziwa agenda maaso kubeera nga ye asanyukira ddala oba n'abawagizi okumuyozayoza nti ddala kituufu agenda kubeera nga bakiikirira 2020 mu bibuuzo byanjawulo bingi nnyo. Ono yaliko mu East African Legislative Assembly oba the EALA mu olukiiko lw'amawanga amagatte samawanga amagatte n'aga East Africa era yaweerezaayo nga speaker 2012 bwe yalondebwa 2014 ate n'aggyibwamu obwesige neera n'asigala nga omubaka owa EALA nga akiikirira eggwanga Uganda. Ebibuuzo bingi nnyo yakoma 2016 nga yagala akalwero ogenda okukiikirira abantu be naye nekitagenda bulungi 2021 agamba this time round agenda kubeera nga ajja. Bipya ki byaleeta to the August House abantu ba Nakawa West empya biki byagenda okubateerawo n'ensonga endala nnyingi era lwaki akyakkiririza mu National Resistance Movement wadde nga abamu n'abagenda mu nsiko abagikaaba of course abagamba nti ebiyinza okuba ebintu bigenze bikyuka. Yaneegaseeko dda wano wetuli tugenda kuba tuwayamu mukutu egyenjawulo mujja kubeerako Delta TV Uganda, Facebook, Twitter, Instagram sako ne YouTube ojja kwesa Let's Talk UG Politics wa UG Votes 2021. Ekituufu si kyakugamba nti nkwaniriza nja kusooka okwebaza okutuwa omwaganyi okujja ekiro kino ekyolwaleero tulooto n'otuwaayo gye tuli okubeera nga ate twogera ku nsonga ez'enjawulo. Honorable Margaret Sebo nange neeyanza nnyo okumpa omukisa guno okulabikako ku mpeewo ku mukutu guno ogwa Delta TV. Bannaffe abatulaba mwebale okutulaba, mwebale okutuwuliriza era tubaniriza. Mpozi nja kugamba nti amannya gange nze Margaret Nantongo Ziwa era nja kutwala omukisa guno okwebaza Katonda nti kati nze nkutte flag ya NRM ya obwamemba wa Parliament obwa Nakawa West. Ekyo tekyaliko kubuuza na ndowooza kyo ekituufu si kyakugamba nti oba ebibuuzo bino bwe biti nti wawulidde otya wakoze otya nze nessanyu wendi already nali feelings nemusanyufu nyo nakubira akasimu ng'era already the happiness I could feel it. Definitely it's an exciting moment. Kisanyusa kubanga wabeerawo okuteekamu amaanyi ag'enjawulo. Nyongera nnyo okutegeeza batuwuliriza nti neebaza bannanakawa kubanga bangi nnyo nabatuukako bangi nnyo nabatuukirako ddala eyo mu bitundu byaffe ebyenjawulo gye babeera okuviira ddala ekyanja Nazaaleeti Ekondogolo Ewalufumbe Kisaasi Central Ettuba mu Bukoto 2 Nsimbi Ziwoome Bukoto 1 mu Mulimira mu Sempijja yonna ebitundu ebyo nabituukamu mu Naguru mu Go Down 3 Go Down 2 Go Down 1 Valley Bank Village nja kubimenya mbibaleyo mu Banda B1 B2 B3 B5 B7 Nabisunsa Kyambogo UPK Upper State yonna natuukayo. Ntinda zone village zaffe zonna kumpi 19 nazituuseemu. Kikyentegeeza kikyeŋŋamba tinatambudde n'entuuka mu bantu. Okutambula okutuuka mu bantu bannyaniriza bulungi era njagala okubeebaza.
ate ne bambeeramu n'essuubi ate era nange ne mbabeeramu ne hope kubanga tuteekawo enkolagana oba tuteekawo relationship wakati w'omulonzi ne gwe balonze. Relationship eyo nkulu nnyo kubanga yesitula ekitundu kukitwala mu maaso. Nolwekyo olutindo olwo twaluzimbye era mu kuluzimba era mwe mwavudde obuwanguzi kati bwensooka okwogerako era nkakasira ddala nti obuwanguzi buno bujja gendera ddala okutuuka February 2021 wetugenda mu kalulu kali akalijjeno aka-Electoral Commission. Olina nti ne 2023 February oyinza okubeera ekintu okirina mu ttaano. Nja kubeera nakyo mu ttaano mu linnya lya Yesu. Omuntu ayinza okwebuuza ebiwo byatambudde knowing violence bintu bwe bituba kuyiwa omusaayi kubagana masasi naye omuntu ayinza okwebuuza kakuyege gwe yakutambulidde ati abamu twakumikiriza okulaba nga amasasi gavuddeyo emmotoka bazookyezza ebintu of course omuntu ayinza okugamba nti bibadde biramu obumyufu obw'enjawulo mu myaka egy'enjawulo eyo ewo wakimanejinza otya okulaba nti ebintu ebyenjawulo tebyagenze maaso mu kampu yo? Mulimu okubeeramu n'obugumiikiriza obw'ekika ekyawaggulu kubanga definitely abantu abamu kyetuyita discipline mu luzungu mu Luganda nkiyite buntu bulamu oba nkiyise empisa. Abantu abamu oluusi basiibuka empisa ne bateeyisa nga bateekeddwa kweyisa, abalala ne basokyokoza provocation ne bakyokooza bannaabwe ng'era bw'otobeera seasoned bw'otobeera muntu mugumiikiriza nnyo oba ali refined leero oyinza okutuuka okukola ebitasaanidde. Nalina incidents nga bbiri, emu omukuba opponents bange yajja nayingira nagezaako to block the gate ng'alina allegations ayagala okukola naye I had to call the deputy RDC, nalina okubeera deputy RDC, nalina okubeera DPC ajja alabe what exactly is happening era lwaki omuntu asobola okuddira emmotoka ye na blocking oluguudo mu enclosure mu ssomero ffenna mwe twali tugenze oba mwe nali ngenze okusinkana benaalise ba coordinators bange bwe twali tuorganizing okulaba tunaatambula tutya mu ntambula y'akalulu naddala mu kuorganizing mu kulaba nga so bw'otoba na self refrain bw'otoba nga tusobola kwefuga ebintu byoyogeddeko bilikely okubeerawo naye kiba kikulu nnyo omuntu n'omanya okwefuga n'omanya engeri nti ebintu embeera efaana bweti bwebaawo ogikwata otya era kiki olina okukola. So kati kiri unfortunate nti waliwo bannange ababadde mu mbeera etaabadde etewa kifaananyi kirungi nnyo NRM naye nga sagala gamba nti ebyo bya NRM yagala gamba nti kinoomu individual weaknesses. Sijja gamba nti it's condoned mu NRM nti yenkola nedda si yenkola era mu NRM tulagirwa oba tutendekebwa mu ngeri omuntu gyalina okweyisaamu. Akabati tekavudde ku akalulu kano ak'okusimba mugongo kuba bangi bakawakanyira nga resolution ejja of course from the NEC okuva ekyobbeeri obuzibu tebwavudde waneeno? Nedda, sijja kugamba nti nti obuzibu bwavudde mu kusimba mugongo. Mujjukira bulungi nti ne mu LCs LC1 ezakaggwa era enteekateeka yali yakusimba mugongo ate tikibadde kipya. Okusimba mugongo kuno twali yali enkola gye twasookerako era twasimbanga mugongo tufuna abakulembeze abalungi ennyo. N'olwekyo sirowooza nti no provocation eva kusimba mugongo naye nga mpozi ebimu ku nawuliddeko ebiyinza okuba nga byaleese emitawaana nti gye tuyita voter roll oba voter register abamu babadde bagitankanamu mu bitundu ebimu si wonna naye mu bitundu ebimu era olw'okubanga abamu babadde bagitankanamu kyekyaleeseewo president oba chairman wa party okugamba nti abantu abamu balabika nga tebafuna mukisa kuyingizibwa ku register era mu mbeera eyo n'agamba nti ddala omuntu bw'abanga mutuuze mu kitundu ng'era amanyiddwa bulungi era nga ssentebe asobola ssentebe owa NRM ow'ekyalo ekyo ng'asobola okukakasa nti obutuuze. Tulina n'ekitabo kye tuyita ekya yellow book gye tuyita NRM book ku kyalo nga naye mwali
asobolera ddala okukkirizibwa n'aweebwa omukisa n'ateekebwa mu register n'alonda. Kakati ekyo kyaleesemu okutankana okumu kubanga ekyo kiba personal judgment. Ddala omuntu ono mukulu wamala abeera mu kyalo kino ekyennaggulu mu buyinja obulekedde omuntu oli ku kyalo okukola personal judgment. Kakati awo ne kireetamu doubt mubamu. Kati awo nawulidde nti yaleeseewo ki nkulaba okuba bintu binnyama tebakubamu ekyo president yakiisa of course ku lunaku before ng'enkeera mugenda mukwera nga mulonda ng'ogyeko ekyokusimba mugamu kibakubamu ebituuli n'ekyolooza tekyayongedde kubeera nga kireeta obuzibu bamu bagamba nti ab'opposition bakozesa omukisa guno okwetaba mu kalunaku. Kakati nja kugamba ku bintu bibiri nti bw'obeera omukulembeze waliwo presumption oba kale nkiteekebwe nti presumption nti ng'omukulembeze owa LC1 oba owa NRM ku level yaffe walibadde ne integrity egambira ddala nti yes mukulu wamala asola ku kyalo kuno wa NRM. Kubanga ekisooka walibaddewo ebintu ebiri basic bwe mubeera mu badde ba NRM era mubadde mubeera n'omukisa okutuula nomanya nti oli wa NRM oli wa NRM oli wa NRM. Bw'aba si wa NRM walibadde omumanya nti yetakkirizamu NRM. Kakati omukulembeze ku level olina that integrity egamba nti tusobola okwawula owa NRM okuva ku atali wa NRM. N'olwekyo mu ngeri eyo president yabataddemu obwesige. Kakati baba nga bo bennyini babuyiye si musango gwa president. Obwesige tewazze ekikeerezi ne buleetawo disorganization. Ekikeerezi ekyo kyazze olw'ensonga nga ssatu ezimanyiddwa. Nti okusinziira ku nteekateeka y'ebyokulonda waliwo period eyali egazetingiddwa okuwandiikiramu abalonzi. Era period eyo yali yakaggwa wali awaliisewo weeks nga 2 oba 3 ne wabeerawo display. Kakati naye awo wewabeera problem eya COVID-19 ne wabeerawo lockdown. Wabeerawo lockdown ebbanga eryo lyonna kumpi lya myezi ng'ebiri oba 3 nga bwe mujjukira obulungi tewali kibadde kikolebwa. Kati buli kimu olwokuba kyayimirira ne display teyakolebwa. Kati display bwetyakolebwa omuntu katamanya nti oba bwe bakoze register bantaddemu oba tebataddemu. Kakati olwokuba abamu baali tebabataddeemu abalala baali boliawo nga tebalina mu ggwanga abalala balinza okuba nga baali bakolera walala ng'ate basula walala ne babeera nga boliawo. Kakati tebaafuna mukisa kulaba register display oba ndi mu roll oba siriimu oba mulimu abaafa oba mulimu oba baasenguka. Kati ogwo omukisa gubadde tegwaliwo. Era okutuuka wabaddewo cramaling okusaba ennyo bannange nga tetulabye ku display. Kati mu kusaba okwo ne bateekawo ka period kabadde kanaku nga 3 okuva ndoza ennaku z'omwezi nga 29 oba 29 awo tukagenda ku z'omwezi nga 2 ne bateekawo period ebeere ya display. Unfortunately period eyo yabadde enfunda nnyo nti register okuva ku district okuddayo ku byalo mu bitundu ebimu kyabadde very cumbersome era ezimu zaakomye ku sub county tezaatuuse ku byalo. Kakati ne kitegeeza nti era exercise eyo ya display teyabadde as effective as it must have been. Kakati mu mbeera eyo ng'omukulembeze yabadde ali duty bound okulaba what is the most immediate mitigating measure. Era obuyinza obwo bwabuze ewaba chairman kubanga teyagambye nti buli omwalonde naye yagambye nti chairman owa NRM ow'omukyalo bw'abanga alina evidence ddala omuntu oyo mutuuze mu kyalo wa NRM tugamba mwali mu yellow book akkirizibwe ateekebwe ku register alonde. N'olwekyo discretion eyo yaweereddwa chairman oba chairperson owa NRM. Bw'aba yagikozesezza bubi that's unfortunate. Abagamba nti ebintu ebisinga ebyalangiriddwa mu bitundu ebitali bimu biri legitimate. Simanyi oba okulondebwa kwabadde legitimate. Abamu bagamba ebisinga ebyalangiriddwa kutuna waliwo ebifo ebitanalangirirwa from Friday waliwo ebifo ebyalangiriddwa nga bakazemu ne bakaba emirundi nga 3 emirundi 4 oba yabaddewo 5 gwe bassa okusoma nalangirirwa nga akulembedde akalu konna nga bwe katambudde akamyufu. Do you take it as legitimate, Honorable? Very much. Nja kugamba nti ekibeerawo kasita
obudde obubeera gazette ne bukkirizibwako nti webugenda okulonderwamu era officially elections is taking a place ekyo ebivaamu bwe bibanga bivuddemu bitwalibwa nti byebyo individually oba individual places bwabaawo discrepancies ebigambo bino nja bikozesera mu bwabaawo discrepancies ezo teki-invalidatinga kulonda kwonna tekisuula oba tekisuuzisa kulonda kwonna awo wennyini awali ekizibu wokka we batunuulira ne bagamba nti kati wano buzibu ki obubaddewo era obuzibu obwo bwe baadressinga bwewabeera ng'obuzibu buli waliwo obuyinza okubeera superfluous obuli kungulu basobola okugolola bwoba nga buli deep awo basobola okugamba nti chairman wa electoral commission abeera ne obuyinza okugamba nti okulonda okwo kusaziddwamu bwebanga balowooza nti ddala tekubaddeeko kizibu naye ng'oludda olumu terumatidde luba lwaddembe okugenda mu kooti so okulonda ebyavudde mu kulonda nja kugamba nti biri legitimate kubanga biri mu budde oba biri mu nteekateeka ey'etteeka erya NRM era mu mbeera eri gazetted mu mateeka oyogeddeko ku ancient days of course gye twava nti twali mu kusimba mugongo ne tujja mu secret ballot box gye tulaga tekinologiya n'ensi engeri gye-evolve nga gyegenda ekyuka do you think mu myaka 35 national resistance movement kikyagwanidde okukola akalulu ddala kituufu akamyufu nga kakusimba mugongo honaleda ojja kukyogera mu mbeera egamba nti tugenze mu maaso naye nga tujja kukitunuulira in terms of cost tujja kukitunuulira in terms of organizational capacity tujja kukitunuulira mu terms of the technological layout or technological organization kakati tubadde ne situations is a ballot boxes says emirundi ekisinga to ending up at printing the outside of this country ballot says because of the fact that yes bannayuganda bali bit smart oba bali very smart tewaliwo kibakalubirira to reproduce ne bwanga akaballot kali musiyo era nabwo akasobola okukateeka musiyo kakati twesanga nga obululu obusinga balina bukubulya bweru wa ggwanga South Africa newala nawala kakati okugenda okulaba nga the burden of the cost is so heavy ate nga definitely as you may appreciate ne competing demands mu ggwanga si ntono so cost of election bwebeera nga ejja kubeera waggulu nnyo nga nakyo kijja kwongera okulaba nti kireeta ebyokulonda okufuuka almost inaccessible kakati ekyo ekisooka ekyokubiri ne tekinologi ono gwe tutunuulira emirundi egimu tugenda okwesanga nga oluusi tali integrity proof emirundi egimu nga multiple voting takes place which is very rare mu kusimba mugongo nati teknologiya bwabeerawo nti osimba mugongo nira eina ebyuma wogenda bugenzi n'okwata kubeera president I'm sorry to say yogedde statement newunya nti oba tebamuinforming erimu nti ebyuma bwe biri actually honorable nti thumbprint tukwata mu bukwasi nemanya nti awo naalonze nobosimba line genda wali nti omuntu ayinza okuba bintu bingi byebuuza nti teknologiya already electoral commission is trying its level best okubeera nga egifuna era esobola ogya accessinga egikozese but then NRM nga party tubadde tetunatuuka kugifuna ate era nga cost eyo si nyangu tetusobola gaa tugende mu electoral commission tuwewole ebyayo tubikozese mu NRM no so because of that NRM ne capacity yaayo ekituulya nti no tugwagamba abantu tikusaawa bweziti fenna tugende tusimbe olunyiriri abanaabeerawo tusobole okulonda abakulembeze bafe nga kisoboka there is no harm in it. Tuneko growth of course omwana azaalibwa n'ayavula n'akula n'asajjakula demokrasia azaalibwa n'ajja nga akula awamu mu mawanga ag'enjawulo n'aziŋŋama simanyi the right term to use wano mu ggwanga Uganda
democracy wekimemmeta abamu gwe bagamba mu kibiina ati ddala kituufu mwali emyaka 34 are you going forward oba muddayo gye mwava? We are going forward, definitely. We are going forward. N'okusimba mugongo hona? Definitely. Era tusobola nti okusimba mugongo is backward. Kubanga njagala nkubuulire oyinza okulowooza nti noti okusimba mugongo is very backward. Go to any European country. When you want to board a taxi, you'll be in a queue. You'll be in a queue. But not voting. Kuba. No voting. Why not? They will get just to pay on the cash till. You'll be in a queue. A queue is not backward. A queue is just a respect of each other. And here we are expressing our tulaga our will, tulaga our preference among candidates, and those candidates may be party orientated or may be same party. Here we are actually same party. Nenga tulina individuals within the party. There's no harm in it. Ebinamu ekyalesa oba the aims ebigendero ebyalesa akalukana okusimba mugongo okusingira ddala nti cost reduction of course kyateekebwawo nekigamba nti emigozo bano oba obutakwatagana obubaawo okugenda makoti biki bibeere nga oba biddako wabbali olabye ddala nti ona bibiramu egyalesa akalukana okusimba mugongo gyatuukiridde. Cost has been ekigambo ky'essente nga bw'oyogedde ddala true. Tewabaddewo printing ballots, wabaddewo only declaration forms. After the declaration forms, kugamba obululu obungi ennyo bwali kubiddwa. If anything, oluusi in excess, bonna tebwakubiddwa. So that cost is out. Secondly, kati nnyo katandika mu kitundu ekyokubiri so tugende mu bulango bingi nnyo ebikyalina okuzuulibwa oba unearthing the realities behind the NRM primaries. But whether yes, the cost reduction sente zaateekebwa muzizo okuba zaakendedde n'ate abantu ze baataddemu on ground muntu ekiro najja n'agaba ensimbi ku makya. Of course ne video mulaba ku mitimbagano olinga agaba 15,000 nga abantu bali mu line. Bitegeeza ki mu kibiina ekimaze emyaka 35 mu bukulembeze ng'ate era bino bye byakitwala mu nsiko okulaba nga kirwanirira obubbi bw'obululu okuyiwa omusaayi n'ensonga ez'enjawulo nga n'abamu kati bapookya lwakalulu. Wesibebika enkomeo tova waawo kyayinange Moses Wamala program Wesebi tukyali naggulu wano wetuli ne Honorable Margaret Ziwa, of course omubaka kakati alindiridde simanyi ali bigambo byeti alindiridde okulayira 2021 Nakawa West. Producer wange yasanyuse nnyo Nakawa West mwamukoledde omulimu amatendo gwasinga okwagala okuleeta omubaka ow'embavu ebigambo bya producer wange era abadde wanonga amugamba ati ddala kituufu eggwanga limwetaagira ddala. Naye ensonga enjawulo gye tutandikiddeko akamyufu ka National Resistance Movement emiramwa mingi nnyo egyayogera nzijukira 2019 of course SEC yatuula ensonga ez'enjawulo ekyobbe nekwega resolutions zijja nga ziteekebwawo ngaga nti akalukane n'akamyufu kandibadde kakusimba mu mugongo olw'ensonga ez'enjawulo. Naye ng'era ezimu ezazzeemu okukakasibwa nange ze nakakasa kwalimu abantu nnaku zino kye bayita okulabisa nti omuntu bw'obanga owagira NRM tukirabire wali eri nti ddala NRM ogende ku bwa independent ng'okakasiza nti akaluka kubi nti bwebeera nga layini ebaddeko abantu 2 ddala kituufu wala abali 2 si kugamba nti ballot paper baataddemu ate obululu obugatte waneeno temuli nti oba kinaye ate bye twagenza okulaba at the end nga ku layini babala abantu 2 omuntu awandiika n'awandiika abantu 2 byonna tugenda bitegeera nti akalulu ate engeri kabbiddwamu this time round abamu bali mu kubitanda kati already 4 people baziikiddwa bafu abamu kati bali kubitanda ebya mwesi gwa kutana twabirabye. Nkyagala okumanya Honorable Margaret Ziwa kyalowooza ku nsonga zinene then tujja kudda ate ku candidate yayo candidacy ya 2021 Nakawa West plans kizaalima. Honorable wetukomye wali eri nga tutunuulira ensonga nti obadde na kituufu ekintu si kyavuddeyo ekyabaleesa ensonga eno. Bantu bana bakubiddwa amasasi amu omu yatomebwa emmotoka katika mu south neyokyebwa. Waliwo abakwatiddwa of course nga n'ensimbi bagaba mu layini nga oli agaba 15,000 n'ensimbi ezaateekeddwamu abantu okukola kyo kubeera nga bawangula akalulu kano mpitirivu nnyo.
bye mwavudde eri mu ballot box ate kakati bye tulaba n'eno waliwo enkyukakyuka. Omanyi ebyogera biba bingi oluusi ebimu bibamu ne exaggeration. Bwenjogera exaggeration sitegeeza nti tibibaddeewo naye oluusi bibeera nga oluusi bitwalibwa out of context. Naye nja kugamba bwenti nti ebyo ebibaddewo NRM tegambangako nti abantu mugende mugule abantu bulayi, tekyogerako. Era yo si eyabawadde sente zibagenza okubavula. Sijja kwogezera kigambo kya Luzungu naye nja kukyogera nti takes two to entangle. Aleete sente ne gwebaziwadde bonna bali equally culpable. Ono azigamba nti no tizireete ne azireese bonna balina okuvunaanibwa. Nakati maybe gye tujja okumuvinga okudda ku next level wajja kubeeraawo be bawadde sente n'abaazi bawadde. Naye nga tunaba kutuuka eyo nja kugamba bwenti nti okulaba nga process ey'ebyokulonda eyongera okugumizibwa, abantu tekuli analowooza nti mu process eno I'm just a tool or I'm just subject, naye nga ndi participant. Buli omu alina okumanya kiki ekitegeeza okulonda oba okwenyigira mu kulonda. Bw'onoogamba nti no nti right yange yenkana siringi 15 ne bakuwa 15 naawe n'obeera nga ekyo kyoli waafu, oli togenda kuddayo kumubuuza ti bannange ebiri mu paalamenti biki kubanga wabadde waafu siringi 15, oyo ye mulonzi. Kati omulonde naye bw'aba ddala yataddemu oba miliyoni 2 oba 5 oba biliyoni n'agamba nti no tinateekamu biliyoni, lwaki ate oba nateekamu biliyoni ate nzirayo okuleekana n'abantu? So bombi bali punishable ku kiba kyetaaga tubeera okuba. Naye sijja kukyogerera nti kyekiteekeddwa okubeera kubanga nze sijja kujjayo evidence yetu gye sinalabako okugyogerera. Naye nga bwekyalibadde nti bwobanga oguza abalonzi n'abalonzi ga ssente bazikkiriza mwene muli ki nina muli equally liable. Omuntu ayinza okwebuuza Honorable Margaret ziwa yataddemu ssente zenkanawa okuwangula akamyufu k'NRM Nakawa West? Sijja kugana nataddemu zino oba zino kubanga definitely waliwo essente ez'obuvunaanyizibwa z'olina okukozesa. Oteekamu amafuta mu motoka n'ovuga n'ogenda mu area gy'ogenda. Oluusi venue w'otuuziza abantu naddala kati mubeere badde scientific, oluusi venue eyo oba olina okuteekayo sente. Naye sente si nyingi nyingi, 10,000, 5,000, 20,000 okusinziira ku venue bw'ebeera. Oluusi kusinziira ku kifo kye mutudde n'ogula amazzi, abantu banywa amazzi oba soda. Basically oba abamu bw'oba okoze olukiiko nga lwamuluka oba olyawo nga lugenze ku constituency level, naye ze tutakoze nnyo olwekubanga kati wabaddewo covid incidence ng'abantu batambuza kiwango, obadde osobola okubawa transport abazzaayo. Bacoordinators bo obadde olina okubayo kasente aka airtime. Kati ezo ze ssente ze tutunuulidde ezibadde ziyamba abantu mu kukola emirimu egya campaign, emirimu egya coordination. Honorable Margaret ziwa yalinako engeri gye yenyigira mu kubuulirira abalonzi before the primary. Bituufu si bituufu? Sigirabangako era sigimanyi era sigyenyigirangamu. Waliwo omu ku abo abeesimbye of course yataddeyo petition n'agamba nti okulondebwako kwabadde legitimate, nti gw'omu ku abo abenyigidde emivuyo egy'okulaba nga ate in courts akalulu kanene okadibaga okubeera nga ekintu kijja ku side yo. That is false. Nze sinenyigira mu mivuyo era sinaba kugiraba era sinagibeeramu. Abalonzi tebabagulira? Sina bwe nali nguliridde, simulina. Era waliwo allegations eziriwo, simanyi oba enkola eyagette ey'okuyitimusa abagetto oba uplifting the lives of abali mu ghetto. Eyo plan ndoza honorable kitegeerako. Program ya President Yoweri Kaguta Museveni ne ofisi ye tebadde ya leero. Program ebaddewo since 2019 ebadde era ejja etambula yemiriramu olwa covid
ne covid bwe yatagulukuse program neddamu netambula ebigambibwa nti ebintu ebyenjawulo bizze ozooteekamu naawe amaanyi agago mu kiseera abantu kyebasuubira nti kya campaign era bamu kye batutte voters bribery. No. It's very unfortunate. Kakati program eno bwe yatandika oba bwe yatandika ffenna ba candidates twayitibwa aba NRM era ntugenda to witness twagenda kola ki kulaba ebintu ebyo ebireeteddwa mu constituency yaffe era ffenna twaliwo okuviirira ku ffe abayimiddewo ku MP okutuukira ddala ku bayimiddewo ku bakansala aba LC3 twatambula mu bitundu ebyasukka mu 9 olunaku olwo twas Friday I recall very well Friday 29th twasookera Banda eyali abaana abakola bu briquettes abakola busigiri n'abalina ebintu byonna bye baali bakola ne tuvaayo. The second project gye twakyalamu yali Entinda aba youth babawa Pigare project. Very good. Always Youth project eyo waliyo omukyala Francis eyabawa part of her home. Era naye omukyalo oyo naye alunda embizzi. Fortunately or unfortunately ekiyumba kya embizi za Francis n'ekiyumba kya embizi z'aba youth biri wamu. Era twatuukawo naye nga kino ekyomukyala kyekiri mu maaso ekyabavubuka kyekiri emabega. Ekiyumba ky'omukyala bambi nga kiri mu Sorry State kyali kikolapusinze amabaati nga gatuulidde ddala ku bisenge nga tikikyalina mpagi zikiwanirira. Of course when njogera Sorry State abaliwo abategeera obulungi era nkyogedde nti abategeera obulungi twali concerned. Lwaki kino ekiyumba kirabika bwe kiti ngate kiri kirungi nnyo kirabika nga bwe kiri kino kirabika bwe kiti. Lwaki abakoze kiri tebataddewo spirit ya good neighborliness nakino tebakiwaayo ka repair ne bakiteekamuko ku mpagi nekisigala nga kimiridde kubanga n'amazzi enkuba yali yakatonya nga wonna wali sogged amazzi tegatambula. Wengamba amazzi ntegeeza nti kati amazzi agava ku bbaati omusulo ogwa susu ogw'embizzi byonna nga byetabudde nga ddala n'abantu basobola kutuukawo. Abamu kufe era twakiroizinga nga ku musaana tiiwe bannaye mwabadde mukola style eyammwe lwaki temwasobodde kulongoosa style ey'amaama eno. Ekyo kyasooka. Ekyokubiri of course nabo ne bayita mu bye babadde bayitamu. Ekimu ku bye baayogera ne bagamba nti tebabadde na miti gimala kusobola kuyimiriza kiyumba ekyo. Era mu mbeera eyo yonna gye twalimu ffenna twaliwo reverend yaliwo n'abantu bonna baaliwo abaana kye baakola ne bakola olusoggo baluyita lusoggo mu Luganda olulinga olw'enswa ne balutambuza nga balutuyisaamu. Ffenna abaaliwo buli omu yalina ensimbi mu nsawo n'ateekamu ki mu lusoggo omwo sente ne bannanga balala bonna ne bateekamu nange neeteekamu sente mu lusoggo omwo ziyambe project eno ziyambe n'ekiyumba ky'omukyala okubeera improved upon okusobola okubeera nti definitely embizi ziri bwe ziba zirwadde ne zino zijja kulwala oba zino bwe zirwala ne ziri zijja kulwala ne tuteekamu esente mu lusoggo. If that's what is called bribery or voter bribery, I didn't seek it. Batuyisaamu ng'ekibba eky'omukereziyo era bwe kityo bwe kyayita. Kigambibwa finally give me a minute. Okay. Finally ne batutwala okulaba embizi kubanga baali bazireese nga bazibawadde. Era mu discussion ne batugamba nti babawadde embizi 5 ensajja n'embizi baleese embizi 5 ensajja n'embizi 5 enkasi. Nze nange ndi bulunzi ne mbaga nti eyo ratio tekola. Embizi emu ensajja eweebwa embizi enkazi 4. Ne mbaga nti eyo ratio tekola. Era ne mbaga nti bwe muliba mulowoozezza nti mulina okugigolola nze ndina embizi ewange muli zinona. So that was as simple as that. Kubanga embizi zino bw'obanga ozirese kuresha eyo bwe zituuka okula ku stage gye tuyita stage esala ojja kwesanga nga ezimu zifudde olw'ensonga nti eyo ratio tebalansinga. N'olwekyo oba ekyo kye bayise voter bribery simanyidde ddala bwe kijjira kubanga ebyo
bye byalinga amagezi goyongera okuwa abavubuka abali mu kuyiga okulunda ate nga n'amagezi nja kugamba nti noti tosobola gayita bribery because I'm a leader in my own right era nsobola omuntu okumuwaki amagezi ku kintu ekituufu nsi kyemmanyi sekigambibwa nti wagenda maaso nayo n'obongerako embizi like it's right it's an offer to them bali bazaagala balizinona bali tebazaagala balizirika they will keep picking them so tebanazireceive they haven't okay they haven't ensimbi ezirowoozebwa oba ezogerebwako nti ezaateekebwa mu lusoggo waliwo ez'enjawulo zebogerako nti olina ez'enjawulo zogenda obawa mitwalo kumi whatever abantu bwe bateera mu projekiti eyo eyenyini ey'embizi kale kakati evidence baba bagirina bagireete kubanga kati eyo mbizi that was one project twagera projects mwenda that day kati yona wafuka wa mbizi the piggery was only one project only one and wali abalala nabo baleeta ebintu ebirala ne babyongera mu mbeera ey'okuyamba abaana bano abaki abaana bato kwegamba kinja okugamba tino nti munnange oba ye yacomplaininga bw'abanga awulira nti ground yali emulemye okukolako eŋŋamba okukola tuuka mu bantu bakulonde abaspreadinga allegations zino biki bye banoonyera magezi ki gobawa beyond sinaki no comment olw'ensonga omukisa baagulina it was an open field genda mu balonzi oba nnyonnyole biki by'owulira byoyagala okukolera naka west bakuwa akalulu genda mu balonzi oba nnyonnyole and that's what I did bwe tubadde tutandika program nkubulidde where I went I can physically tell you ku saa 8 nali Kondogolo ku saa 9 nali Walufumbe ku saa 10 nali Tuba ku saa 11 nali Kisasa Central ku saa 12 ninyingira nekoma Wendaggulu. Then the following day I have been moving from zone to zone. Kati oba omulonzi yandabako nenjogera naye nawanikala omukono nambuuza ekibuuzo naga nti guno omugga gwaffe wano trench yaffe eya vale lwaki sifa ab'Enaggulu abaweebwa omukisa okugigogola ne batuleetera abagogozi be trenches nga babajja kawempe who not even come regularly okugolola omwala. That is a problem identified mu kitundu. Ne tugenda awalala noga nti ffe tulina amazzi okuva lwetwava gatandika saa 9 ez'ekiro ku saa 11 gagaweddemu, and that is the only period we get water mu bitundu kati okuviira ddala wonna Entinda okugendera ddala okutuuka Ekisaasi teri mazzi. And I pick my phone and I call them the general manager National Water. Lwaki tulina amazzi mu kitundu kyaffe? Is that voter bribery? With an intent of is that voter bribery? No, it's not. It's not. It's an issue kati wobadde ojjira wano ewaffe tewabadde masanyalazi. I picked a phone and I called abawumeme. Lwaki tulina masanyalazi? And if they come and fix it, is that voter bribery? Do you call that voter bribery? I don't think so. So you expect me to keep quiet when people don't have water? That's not voter bribery. They have a need. I have the responsibility to inform those who are concerned. I've not picked money to give it out, but I've expressed the need. Why don't I remind them? As we wind up, ngarumayiza ku nsonga ya primaries okutunuulira akamyufu kaneno kagenda kugatta oba kwongera kwawulayawula kibiina. Responsibility y'okugatta si yakamyufu yaffe abakulembeze. Bwe muva mu kalulu, you need to extend what they always called an olive branch. Eri abo bw'oyibiridde nabo. Of course akalulu kaluma when you've lost. But nja kugamba nti omuntu tosinga kibiina. Ekibiina kyo ng'omuntu tokisinga. Olwekyo okwagala kwo ng'omuntu okuzza ku bbali n'otunuulira the greater good ey'ekibiina. Observations zo zeziriwa after akalulu kanene biki byongedde okulaba nga omuwagizi wa National Resistance Movement ate member nfanfe? Definitely nja kugamba nti buli lwe tuyita mu primary wabaawo experience ebaddewo. This is also an experience. Nja kugamba nti this is more peaceful to me than maybe the ones ezibadde za ballot. Ezibadde za ballot where people
abantu abamu nga batuuka n'okugamba nti bajje boxes 10 ne bazijja eri ne bazireete nga tomanyi nakiri mu boxes ezo 10 where at times nga basobola n'okuwaleginga nti obulwale businga ne namba ya register nsuubira nti eno yabadde beta kubanga olunyiri baalukubye nga balugeragerenyeze kuki ku register nga bwe yabadde era ne babala nga buli omu alaba nti olwono lwe lusinze olwono lumbi kakati okuva kwawo waddewo kyetuyita level ya management eya tallying kati wabadde olina okubeera ne betuyita ba candidate agent abali sharp ate abali truthful abamakinga sure nti oba ofunye obululu 6 zeziwandiikiddwa si 16 oba ne munna afunye obululu 4 ge gawandiikiddwa si 14 oba 24 then process negenda maaso ate ekyo kyetaagisa nnyo yensobola kinagambye nti nze natwala n'obuvunaanyizibwa okubeera nga candidate agents bange nafuna omukisa ne mbatuuza ne mbabuulira what to watch out for and what to be very observant with. Honorable, ekikumbusiza ekibuuzo ekya unity versus of course disunity oba okwawukana oba divisions ekigenda okubeerawo nti tu experience ensonga yokulaba nti ebikonge ebinene versus nga byekubagana nti mu Kampala tukirabye ono ava singa ono ne tulaba mu constituency ezimu okulonda actually gyekuyimiriziddwa oba gyekususpendingiddwa nga mutabani wa gundi muwala wa gundi bino birekawo ekibiina Honorable naawo ekibiina kigenze mu like bare knuckles mutabani wa gundi muwala wa gundi eno gye mutwala ekibiina gye kitwala oba akamyufu gye katutte eggwanga just national resistance movement eri mu buyinza that is sentimental gyogenze wali so sentimental nja kugamba nti abantu bonna mu ggwanga baddembe okwesimbawo if you are Ugandan if you feel you have obusobozi competence the capability bw'oba olina attachment ku kintu osobolera ddala olina conviction to defend it oli waddembe to do it sijja kuzaawo mwana wa gundi oba mutabani wa gundi oba mwana wa gundi sijja kukizaawo nandibadde yes omwana wa gundi bulijjo asobola okupiikinga from alabira ku bagamba Abaganda nti embwa enkulu era eyigiriza ento alabira ku birungi ku bibaddewo ku bisobose ku bikalubye naga this can be done like this can be better. So mu mbeera eyo omuntu yenna waddembe okwesimbawo omuntu yenna waki waddembe okwesimbawo kasita batagenda mu ntalo bwe kyabadde wane era yensonga lwaki ngamba tisagala kugenda mu sentiment si kubanga mwana wa gundi si tebalwana kubanga mwana wa gundi balwana because of indiscipline waliwo abaana ba gundi abatalwanyi ate nga waliwo abatali baana ba gundi abalwanyi. Don't you think indiscipline is going to take over the party? Not necessarily. What is the percentage? Percentage y'abalwanyi yenkana ku byalo ku constituencies eziwera kumpi nga 409 almost 500 constituencies abalwanyi benkanawa percentage. It was negligible. Nzero kuyita 2 or 3%. Esobola gitwala ku generalization. Abantu ba musi kankozesa ekigambo ekyo ngera kuki. Kusobola gamba 3% kyekiwa reflection of the whole 97%. Kubino bino ebyagenze mu maaso omuntu ayinza okwebuuza of course okutegeera waka nti tutegeera distance moved and the time bw'otuula wansi no reflecting on byabaddewo did actually more persons than the litmus test of the democracy. We did. If it were any appointive, no. Nange senior cadre or NRA. Ne eyayingidemu NRA mu lunaku lw'eggulu. Twabadde nga tusobola okuteekebwa on the same pedestal to be judged and be voted. Tewabaddewo eyagambye nti gwe obaddewo mwenare mu bbanga linene ogikoleredde system in memory kati gwe yitawo wiyisi tekyabaddewo
era baba nga bakisazeewo kukikola bwe batyo bo bakyavudde out of the people's free will si wa chairman or party. So democracy prevailed. So okakasa nti at least ku bisanje ebiddako ne maaso gye mulaga akalu kasigale bwe katika kusimba mugongo. Definitely okujjako nga tukyusizza emu ku mpaji NRM kweyimiridde nga tugamba nti no tikakati tukyayimiridde ku mpaji eya democracy afaanana bwati tugende ku democracy afaanana obulala. Of course democracy tategeeza only olina kulonda mu mugongo pase wayinza okubeerawo democracy afaanana obulala naye ng'awa abantu opportunity to exercise their right of choice. Oyo n'abeera democracy. Naye ku lwaleero democracy bwe tukozesa yoyo ow'omuntu okusalawo okuwaayo akalulu ke by his right n'alonda omuntu. Kakati ezo empaji y'emu ku mpaji ennya NRM kweyimiridde. Kati olw'okuba tukyatambulira mu nteekateeka eyo nja kugamba nti tujja kwongera okulaba nga primary ebaawo. Ebibiina ebirala simanyi bwe batambula naye nalabye abalala bo batandise dda okutimba ebipande ng'oba oli awo tebanaba nakola ki oyogere ku nsonga ya human rights. It's a valid statement. Of course eggwanga Uganda tukkiriza mu United Nations, actually under United Nations, into the declarations of human rights. Mulimu era akawera kugamba nti buli muntu alina eddembe okubeera nga alonda omuntu omukulembeze gw'ayagala naye ne kyetawo bold and underlined nti under a secret but that secrecy in quotes honorable. Ekyo tekibeera carried mu universal declaration. It doesn't. That is defined mu mbeera gye oli agamba nti oli abawa ddembe okulonda. Bwe tugenda okuba akalulu mu parliament by show of hands, for instance, isn't that a vote? Is it by secret ballot? Do we vote on everything by secret ballot? No. Ezo ziba rules of procedure. No way. Those human rights that the United Nations okulaba nti that secrecy ina kyeyitaasa koneka tukomewo mu kitundu kino ekidirira okwongera okutegeera ensonga ez'enjawulo. Honorable Margaret Nantongoziwa yagenda okukolera abantu b'e Nakawa West oba how best she's going to represent kind of representation oba kika kiki ekyobukulembeze kyagenda okuleeta after okwata National Resistance Movement flag. Nze Moses Wamala, wesibe biri egenda mu maaso.